abaana ba Creamsite batukubye oluyimba, batukubye point nsonga ku nsonga eyalese nga buli muntu munyiivu, nga buli muntu akaaba, nga buli muntu akolima, naye nti kale bakubye oluyimba. Oyo ye songwriter waabwe bambi, buli omu gwanenya, naye nga abazadde banyiivu. Mutuufu bw'owulira oluyimba luli owulira nga wennyamira, owulira nga oli munyiivu, owulira nga obusungu bukutta. Kugamba abazadde bakifudde, bakitutte personal, kwegamba ne bawulirira ddala nga ekintu bakiyimbye abaana kituufu, bye bayimba gyebiri era byebiri era byaliyo, tebikyaliwo essaawa eno. Kubanga ne bw'obeera obadde ogenze mu government school tebikyasangibwayo nnyo kiri awo, naye ku mirembe gyaffe giri kino kye kisooka. Okutambuza ebigere, batambuzanga bigere, naye bibeera nga gibadde mizannyo, ng'olwo mugenda mu competition, bagenda kusamba mipiira, munnange ne twayambalanga bigere, ng'ogolola bulungi nnyo olusaaki lwo, n'onambuza bulungi nnyo ebigere, ne mugenda mu competition ne biggweeraawo. Oba okitegeera ng'ovudde ku ekyo nti ebide byaffe tuba bino, naye bo balina electric bills. Ne batulangira ebikopo abamu bye baasibanga kubuuza abaana abawala, abalala oba abalenzi twabiteekanga wasinza na kujjukira, naye nga byalinga bingi. Bo batambulira ku vaani, ffe tutatambuliramu yadde. Basiba enviiri, ffe kye twasibanga twasalanga bugundi, twabuyitanga batya mpozi, twasalanga oba nkiyite ntya, kagodo, bugodo bwe twasalanga. Twalyanga kawunga kokka bosi bwe kalya, balya ku chipsi, balya ku sausages, balya ku pizza, ebitaaliwo. Oba okitegeera. So abaana batukubye akayimba kano era nga kayitibwa Wasomera wa yefe abaana. Oba okitegeera. So songwriter ono yakireese okubeera nga bwekiti abazadde bakifuula oba bakitwala tu personal, naye nga Hajjat ye atulumya. Najala Hajjat oyo buli omu akiraba agamba nti Hajjat atulumiza nnyo, naye kira abazadde abali ku kyeyo okubeera nga bakaaba ku kayimba ako. Kayimba kakubye point naye ate nga boogeza amazima, naye buli muntu yasigadde nga wonna wasigadde awulira nga kimuluma, naye nga abaana batukubye point.